Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba Allah sokusasira ebyengira n'emirembe kwekitiibwa Nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Atulabera tuuliza ku Rawda Islamic Media tukomye bute nateera ne programu yaffe eya buli Monday. Programu eyo tutera okuba ne mukadde waffe Sheikh Ibrahim Isa Malunguti, tutera okubeera naye olunaku luno Monday nga tulaba ku nsonga ez'enjawulo biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Nga tetunnatandika Sheikh, nsaba obeere nga obuuza ku batulaba era batuwuliriza ssebo oli mu studio za Rawda Islamic Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi atamma alayna an-ni'ma wa akmala lana ad-din wa radiyahu was-salatu was-salamu ala al-mab'uthin rahmatan lil alamin bashira wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير معلم وأفضل مرب أدبه ربه فأحسن تأديبه وجعله صفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وتمسك عن دينه إلى يوم سنقوم أمام ربنا. متنا مجيب الله سبحانه وتعالى tumusaba sokusasira ebyenga n'emirembe ku nabbi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, kutira omwoyo gwange gy'abatulaba okubeera nga ebbanga lyonna twekumira ku kya Allah subhanahu wa ta'ala. Namamanya nga Sheikh we yagogedde ngego gennyini nze Malunguti Muhammad Ibrahim Isa, nate tukomye ku zaffe eza Rawda Islamic Media Uganda. Sanyusa okukulaba Sheikh. Sebo nza kukyaziza. Sallakiriza ya Rabbi. Nza kukyaziza nzayina mumpisa ssebo nzayina okukwaniriza. Sina ssanyuka kukulaba ssebo. Alhamdulillah. Challenges. Nefa alhamdulillah. Abatulaba era batuwuliriza. Sheikh olwaleero mbadde nsaba. Naam Sheikh. Twogere ku mbeera y'okubeera obwononefu mu gitamaa yaffe mu society. Naam Sheikh. Olwaleero obwononefu buyitiridde mu society. Obwononefu butuuse to the extent nze oluusi nsoberwa nga nti ebiseera gawa Allah tusaasire. Osobola okulaba mathalan musimu gwa mwalimu gwakyakulabirako guyinza okubeera ku TikTok oba ku mukutu gwonna kutujjaffe gitetutambulizaako obusiraamu, naye ngaomwalimu asomeseza bulungi nnyo tolina woolabye nti oba naye musiraamu n'agenda akomentinga naye nga kyakomentinze kyawukanira ddala n'omwalimu kyakoze eki n'omusiraamu ate no nga musiraamu n'erinnya ngo lyaba lyamuki akomentinze musiraamu n'agenda ayogera ekigambo ekinene oluusi ku mbeera obwononefu buyitiridde. Abantu bukatuuka n'okuvuma abawalimu naye nga bali basomi ayati basomi ahadith za Mubaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, abantu nebabeera nga babagamba ebigambo ebiyitirivu ebigambo bikyafu. Abantu abo obwononefu buyitiridde n'obulala n'ebirala Sheikh nga bwobumanyi society yaffe gyetuwangaliramu Uganda wano, embeera gyetuwangaliramu abantu tuyinza kukola tutya obwononefu obwo. Badde nsaba tusooke twogere ku nsonga eyo biidhinihi subhanahu wa ta'ala nga tutandikira naddala obwononefu kyeki, kubanga tuyinza okugamba obwononefu nga abasiraamu tebamanyi buki bwononefu. Obwononefu mu society gyetuwangaliramu okusookera ddala obwononefu kyeki Sheikh. Naam, barakallahu fik, jazakallahu khayr wa hayyakallahu wa bayyaka. Amina ya rabbi. Oluvannyuma lw'omukaddima okutendeza Allah subhanahu wa ta'ala n'ensalira ku wekitiibwa mbaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nzirako kutira abaddu abatulaba okutya Allah subhanahu wa ta'ala yadde nabyogeddeko ng'atandika. Amina ya rabbi. Omulamwa gwaffe Sheikh bw'oleese omulamwa mulungi ennyo Sheikh. Kuba obwononefu wallahi bw'oyitiridde bwatiikiridde naddala mu nsi yaffe Uganda buyitiridde, newankubadde ne mu nsi endala gye buli buyitirivu, naye katwogere khasatan ku Uganda yaffe eno kuba wetumanyi wetuwangalira obwononefu buli wamu. Okumanya obwononefu buli wamu buzze nga buli na buli kimu kalegekise, naye obwononefu kyeki baddu Allah batulaba Sheikh nga bwabuuziza ekibuuzo kyatandise nakyo wal fasad. Kiba kikulu nnyo omuntu okumanya ekintu nga tannakikola. Obwononefu kyeki baddu Allah batulaba ku mpewo eza Rawda Islam Media Uganda. Naam, obwononefu inda al-ulama abalimu batugamba batukolera taarifu y'ekigambo al-fasad, obwononefu nga bwo tugamba nti tuzogamba nti istikhdamu as-sulta, al-istikhdamu as-sulta aw al-mansib aw al-mal, kwe kubeera nga omuddu akozesa obuyinza
obufuzi Allah bamuwadde obufuzi Allah subhanahu wa ta'ala bwakoze ki Allah buyagamba nti ayina babugabirako balina babuwa Allah ne bako babumma ne bako babujjako mbeera bwetu kalerekise kati yemudde okukozesa asulta okukozesa obuyinza okulembeze Allah subhanahu wa ta'ala bwemuwa awil mansib oba okukozesa ekifo kyonna Allah kiyamutuzaamu kalerekise Allah awa abantu ebifo namuwa ekifo nga kinene kalerekise nga tali mu byabufuzi naye namuwa ekifo nga kinene sheikh ekifo wetuba tukitunulidde mathalan nayinza okuba kampuni nga yagifuga ye manager tayim byabufuzi eno betumanyi naye Allah amutadde mu kifo awil mal omuddu asobola okukozesa nsimbi yemudde okubanga akozesezza ekifo ekyo Allah kiyamuwa oba okukozesa obuyinza Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamuwa oba omuddu okukozesa ki okukozesa ensimbi litahqiqi masalih ash-shakhsiyya okubeera nga atuukiriza obulungi bwe nga ssekinomu nga bigasa ye kalerekise okubeera nga omuddu atuukiriza okutuukiriza al-masalih ebigendererwa bye nga yomuki ng'omuntu oba litahqiqi masalih shakhsiyya ghayri ash-shar'iyya si bya sharia sharia bino ekituufu ebyogera kalerekise ye n'agamba nti bya sharia saagala kumanya naye nze kantuukirize bino ebyange bikola ki bwebononefu obutito obononefu omuddu okubeera nga ye alondawo ye byayagala atuukirize era oba otunuulidde obwononefu bwonna omuddu ye kiva kukutuukiriza ekyayagala omuddu asobola okwagala nzika nnyende kikambika byobononefu olwakasente Allah kamuwadde n'agamba nti barakallahu fikum olw'ekitiibwa Allah kyamuwadde n'agamba nti kati nze kanyende olw'ekifo Allah kyamutadde mu bangi nnyo mu makampuni ze abaana b'obuwala gye bakolera basirikira bingi abaana b'obuwala sheikh ngali manager yagamba okuwa omulimu kalerekise kati yemudde okubeera nga asalawo atuukirize ye ebigendererwa bye ng'omuntu alikewo ebigendererwa bya sharia byekola ki byeyagala mu bufunze kyetuyita neyefaako ye ng'omu sekinoomu bufunze kye tuyita obwononefu bwetuba tutunulidde bwe tuyita ekigambo obwononefu mu ddiini yaffe eno ey'obusiraamu omuddu okubeera nga akulembeza ye byayagala ng'akozesa ekyo Allah kiyamuwa imma bukulembeze oba ekifo Allah kiyamuwa oba simbi Allah subhanahu wa ta'ala ziyamuwa ye n'asalawo atuukirize ye byayagala alekewo ebyo sharia byekola ki byegamba barakallahu fikum tulizera tulaba sheikh anyonyodde bulungi ekiyitibwa obwononefu sheikh ebigambo ebyo bikambwemu kubanga ojja kwegendereza olwaleero oli buli wabaako akafo ke bamuwadde waliwo enjogera egamba olwaleero nti akuwa obukulu abakuwadde kola ki abakuwadde kulya bwe bakimanyi era ogenda okwesanga bali ne mu ddiini ene waffe bangi nga bawadde obukulembeze naye obukulembeze yabeera nga babukozesa kutuukiriza bigendererwa byabwe oli n'agamba nti nze bampadde obwa imaamu bampadde obwazinyi oba nze sekuritale w'omuzikiti oba nze mukulu w'ettwale oba nze kaadhi oba nzaani ekifo kyonna naye nga ye alina kyeyagala kukola ki kuyisaawo n'ayerabira nti agenda kubuuzibwa ku ekyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala sheikh ekyo nze kyenjizeemu nze nga nze tunayongerayo yenna abafunye obufuzi bwonna nga bamuwadde oba kifo oba ssente aleke kumanya aleke kukola ye byayagala obola akole atunuye nnyo sharia egamba ki wadde sente zize wadde ekifo bakimuwadde yaliwo naye amanye sharia ekola ki aleke kukosa sallallahu okubitegeera ebigambo bikulu ebyo sheikh toyanzege obwononefu tubutegedde kyeki mulama gwaffe guli obwononefu mu society mu jitamaa sheikh mu jitamaa tubategeezaamu ki society omuntu okukifunzafunza akitegeere okukifunzafunza ekigambo society kwe kubeera nga abantu mwe bawangalira mathalan tuyinza okugamba society tugamba nti katukozesa ekigambo mu mukono muno mwetuli olwaleero wetusinzidde ku rawda yaffe eno society amakulu yemu n'environment kisobola okujja nga kitegeeza ekyo naye society likuŋŋaaniramuko abantu ab'enjawulo bika eby'enjawulo kalerekise abalina embeera ez'enjawulo n'eneyisa ez'enjawulo n'ebintu ebimwetoolodde n'ebintu ebikoze ki ebimwetoolodde mu mbeera ezifaananako bwe zityo bannaffe bali ab'oluzungu batera ogamba nti environment ye man and his surroundings makuli ye ng'omuntu mani bakitwala nti ye muntu oba mukazi oba musajja n'ebikoze eki society babeera nga bagitadde awo barakallahu fikum kati mbeera ezifaanaganako bwe zityo kyekita society nti abali mu kitundu yonna gye muwangaalira eyo society yammwe mu society yaffe kati mathalan muno mukono society yaffe y'emukono tugamba nti abaddu abawangaalira mukono abawangaalira mu kitundu kyawa kyemukono naye kati ffe okukireeta nti mu kitama tubadde tetugambye nti tetwawuddeko b'emukono bokka oba tetwawuddeko b'e Kampala oba tetwawuddeko baawa mbeera zifaanaganako wabula ffe tuleese ekigambo ekyo society buli omu kijje gyali gyagwa kize nga kiri amu kibuna nti kiggwe buli omu gyali nti
obwononefu mu society buli omu gy'awangalira oba we Masaka mu society ye Masaka barakallahu fikum ow'empigi ow'embaale waffeeyo kizze kibuna kale kese oleme gamba nti kati sheekhi basinzidde wanti seka basinzidde mukono kati ebyo ebigambo by'emukono tetwetaaga bibuna twogera ku bwononefu mu societies ez'enjawulo kale kese naddala kati mu bigambo byaffe twakulembeza twagambye nti naddala okusigira ddala tugenda kukunganyiza ebigambo byaffe mu nsi yaffe Uganda kati awo atulaba abamaze okwezuula n'okubeera nga abitegeera kale kese naali emitala w'amayanja naawe tebikusuba naawe oli munnauganda oyinza okubeera awo n'ogamba nti nze ka video waka audio ne kamutuukako barakallahu fikum alina kumanya nti ebigambo bino bikola ki binkwatako barakallahu sheikh barakallahu fika jazakallahu khaira tumukulaba obwononefu mu umma mu society obwononefu mu jitamaa nga naffe betulaba ensi olwaleero bwetwononese mu mbeera bwe tusaba Allah tuwe naddala sheikh ezadde lyaffe n'abaana baffe obusiraamu bagendedde mu mbeera bagendedde ku bo baguyita mulembe obwononefu olwali baguyita buki baguyita mulembe era sheikh ina kye neetegereza olwaleero senga oli aba n'omwana omuwala oba omwana mulenzi tugeze ali mu siniya 1 ba siniya 2 ba mu P7 naye ng'omwana oyo yeewaka biseera bye byonna ebisinga abeera mu ki abeera mu kwegamba abeera waka tatambula obudde obwo bw'ekiro ssaawa 2-3 abeera waka nowa senior 4 ba senior 6 muzeyi ye kennyini atuuka n'ayogera naga nti natomera omwana omusajja omukulu era omubuuza nti gyali Muhammad mu kisenge kye nti gyali naga nti oba ekyana kirwadde oba kirinamu ekisujja oba sinakirwa nti oba ekyana kinaba bwe kityo naga buno budde bwali badde bakola ki bwali badde bakubeerako wabweru makulu ye yani nga kyategeeza nti yali badde obudde bwali mu kibanda ali mu bawala oba ekirabye ali mu mbeera bwetyo so nti ogenda okulaba abantu bo bakitwala nti olwaleero omulembe baguyita mulembe naye ng'ate kyetukomye okuyita omulembe kyetukomye okubeera nga tutumbula obwononefu biidhinihi subhanahu wa ta'ala sheikh obwononefu buno bulimu emiteeko tusobola okuteekululamu nti waliwo na mu mbeera bwetyo barakallahu fikum obwononefu kituufu bulimu emiteeko sheikh naye emiteeko gy'obwononefu tugifuna okusinziira wa we babujjidde tuteekulula obwononefu okusinziira wa we babukoze ki we buba bujjidde mathalan tulina obwononefu we tuyita alfasad asiyasiya alfasad asiyasi obwononefu mu byobufuzi netujja netuba ne alfasad almali obwononefu mu nsimbi netuba no alfasad al akhlaqi obwononefu mu mpisa ategese kati ekigambo obwononefu kirimu emiteeko seka kyotegeeza miteeko egy'esatu gy'oyogedde omuntu asobola okubeera ng'afunye ekifo kyonna oba bamuwaddeme ba parliament oba chairman n'akolyawo obwononefu omuntu asobola okufuna akasente mu nsawo n'ayonoona buki n'ayonoona bwonoonyi oluusi omuntu ayinza okubeera ye nga mu mpisa ze nga ye bw'atyo nga mwononefu mu mpisa tuwulize sheikh kati otuba tutunulidde obwononefu n'emiteeko gyagyo nti tugambye nti obwononefu emiteeko gyabwo tugifuna kusinziira wa wewangalira ate oba wa we buba bujjidde kati wetugamba nti wetulaba tutunulira ebyobufuzi bino tunuulira butya abobufuzi bannabyabufuzi webeeyisa batuyisirizako batya batugamba ki obwononefu bwabwe bujja singa oba oli awo baba tebatuuziza buyinza bwabwe oba bukulembeze bwabwe ku Qur'ani na sunna za Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebiseera ebisinga abakulembeze abo bagenda ne balowooza nti bo balina kugoberera byabwe bye baagala kyokka olaba era buli mukulembeze avaayo aba ne manifesto omanyi kye tuyita manifesto sheikh manifesto ye muntu ke katabaako buli omu kabeerako oba buli mukulembeze kabeera nako akalaga biki byagenda okukola kalagekise nze manifesto yange yeena omulimu kino n'alambika otya bagenda okwasaganya emiki enguudo ngenda zikola ngenda kukola bino amasomero bintu byakutereera di omukulembeze ono lwafuuka omwononefu mu mulimu gwogwo gw'obukulembeze singa okakasa nti manifesto yo ekituufu gyewawandiise byonna byawandiise bya bulimba nga nawe mutima okakasa bulungi nti bina bawandiise siina kyonna gye bali wallahi gye bali nga ye yakoze manifesto naye nga mukakafu muli akikakasa bulungi nti bino byonna wandiise teri yadde n'ekimu kyengenda kola ki tutuuke ye kasa bamuwa ekifo era obadde okimanyi nti mu mbeera y'okunoonya obululu abakulembeze bagaba nnyo era bayamba nnyo okusingako nga bamaze obbawo obukulembeze obuyambi okuva mu bakulembeze bujja nnyo nga baagala obululu naye ate ne bukendeera nnyo nga bamaze obbawa enguudo zikolwa obutale ne butereera bakateyamba ne bakolebwako obwetaavu sheikh busolovingibwa nadde kati essaawa zino mu mbeera gye tulimu
buli mukulembeze yenna alina olulimi lugonvu webale nnyo ate n'ekirala kye bamugamba kyakola abakulembeze tulina abakulembeze kati essaawa zino baziika n'okuziika naye bamuvu matafaayo bamukubira essimu nga ne ku birthday najja naye nga akaseera kagenda tuuka nga Allah amaze omutuuzaayo bamulonza abantu ab'emipiira bamuyita yangobewo ttiimu yaffe ngaekola ki kati mbeera zifaanaganako bwe zityo nti kati ne mu byobufuzi musobola okubaamu obwononefu singa tujja bwe twabadde tukola taarifu y'ekigambo bwononefu twagambye nti singa omuddu akola ekikolwa kyonna imma nga akozesa obuyinza oba nga akozesa ensimbi Allah subhanahu wa ta'ala ziyamuwa obuyinza ndoza tugaye nti bwe bukulembeze oba bumuweerebbwa oba nga akozesa ekifo kyonna Allah kyemuwa naye nga akikozesa okutuukirizayo byayagala ebigendererwa bye ng'omuntu n'aleka ebigendererwa by'eshariya kategekise ate naawo oseekaawo awo waliyogereddewo ddala kubanga abakulembeze baffe basinga obungi ye kasaba muwa agamba nti kati ngenda ekisanja kya myaka emeka 5 ne bwe sidda nja kuba ntuukiriza byenkola ki makulu n'akola byonna kubanga tebayinza mujjako okumujjako balina kuddamu mala kukola ki kulonda bupya naye kati agamba ne bwe sidde nenja kuba ntuukiriza ebiki abasinga kyekigendererwa temuli kutya Allah subhanahu wa ta'ala naye mwenna abakulembeze naddala ebigambo bino nze kambyolekeza abakulembeze abasiraamu kisi yenna eyesimbye ku kifo kyonna ng'okimanyi oli musiraamu kusaba otya Allah subhanahu wa ta'ala oleme kwonoona mu mulimu ogwo gugenda kuweebwa otuukirize biseera ebisinga abakulembeze mulowooza nti byemusuubiza bikomaawo era mulowooza byemwogera nga musaba obululu bigenda kukomaawo naye mukimanye kimu nti mugenda bisangayo mu maaso gani nga wakisiba Allah subhanahu wa ta'ala ma yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid teri kigambo kyemufulumya abakulembezemu abatulaba okujjako nga kiwandiikibwa era kinootingibwa maaso g'okisiba Allah mugenda kuba mukisangayo Allah byagaa nti wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin kalegese badu ba Allah nabisi badu Allah abebitiibwa tulongose tuleme kwonoona tuleme kukola bwononefu mu bukulembeze bwaffe abasuubiza tutuukirize wa aufu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula byemusuubiza ebyo ne mugamba abasiraamu kino ne mugamba abaddu kino abakadde tugenda bakolya kino naye gamala ne butabituukiriza mukimanye nti obwo bwononefu bwa kika kya waggulu nnyo bwe bamukola ki bwe bamukola era mu maaso g'ekisiba Allah mugenda mukola ki mugenda kuba mubuuzibwa obwononefu twogereko obwomukubiri bwe njagadde nnyo okukkaatiriza ennyo al fasad al akhlaqi obwononefu mu mpisa mu nneeyisa bwe tuba twogera ku al akhlaq empisa tuba twogera ku al aqwal wal af'al maybe wasulukiyat ebigambo bikola nneeyisa empangala zaffe empangala zaffe mu society omuddu andaba owangaala otya obwononefu bujja mu njogera zaffe obwononefu ne bujja mu bikolwa byaffe obwononefu ne bujja mu mpangala zaffe nga bukedde ku makya wallahi tukikkiriza tukigaana sheikh eduniya eno gye tuwangaliramu kathratu fihi amwaj alfitan ejudde mu mayengo gabikemo khususan ala wasail al-i'lam okusingira ddala ku mitimbagano okwo abaana enneeyisa yaabwe ku mitimbagano naddala abaana ab'obuwala esusseemuuko mu mbeera ez'ennyambala ebigambo ebikozesebwa ti omwana bukeera ku makya nayogera ekigambo nga wallahi bali tokisuubira naye olwaki yayagala kimu kasafuna kafolo nafuna kalaiki barakallahu fik video netambula byonna nga babyolekeza ki kwagala tutumu omwana najja nayogera ebigambo nga si birungi era nga tebisaanye kuwulirwa bantu omwana najja nayogera ebigambo nga tebitegerekeka muddu wa Allah najja nakubawo obukubi gagambo gakola ki gasanze naye nga kikyagenda mu byonna kukola ki obwononefu ne bujja ne busaasaana mu nnyambala y'abaana ab'obuwala omwana obuwala najja nayambala akapale nayambala ngaali half naked amagere gali bweru nga agamba musiraamu ebyokwewunda bya busiraamu gyabuvuddeko awo emabegako nakaaba amaziga nalaba vidiyo emu waliwo abaana ab'obuwala babeera nnyo ku social media okwo Allah abasaasire saba Allah subhanahu wa ta'ala batulunganize omutimbagano gwabamalawo naye bwakira ku makya omukyala omwana obuwala n'ayogera ebigambo jukira ku mutimbagano kuno era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala fa bagubeera katutaaseseka ebikeme ebiguliko oli ajja n'ayogera ekigambo nga sheikh kyakusoomooza kati gwe n'ogaana okubeera omugumiikiriza naawe n'osooka omweyambulira n'omulaga nti naawe weekomako bwekomi obeera bwezi muzabaaya naye naawe obisobola n'ojja naawe n'oyiwawo ebigambo n'oyogera n'ebigambo ebibadde tebikusuubirwamu kategerekese abambalaga nezinyashi kati okategedde sheikh abaana ba busiraamu niye limaadha lwaki baddu ba Allah abalungi abatulaba ebyo si birungi obuba bwononefu bwe tuba tusaasaanya teeberezaamu nga Allah akujjuludde nga Maryamu nga Khadija nga mwenna n'amannya mwenna ag'abaana ab'obuwala nga wallahi vidiyo ezigenda otutambula ku mugongo gw'ensi kule zigenda osigala nga zitambula ku mugongo gw'ensi nga Allah akujjuludde bye bigambo ebinene bye wayogeranga bye bigambo ebyali ebiwemula bye wayogeranga
nga video bwe wali obukunya obwatambulanga ku social media oli Miss Uganda babigula bokolote kalekelekise Allah bibitiba abana bobuwala obonolefu bw'omufubi okubusaasanya ne tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abatasi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bagonze emitima mudde ku ddiini seka ku bana bawala abo enam sheikh ekyensaba nti message eno bwe bekutuuseko nawo obeera oli leka kunyiiga kubanga bamanyi olwaliwo ebyogerwa bwe biti ogera wa comment gyatadde ku musomo ng'ezitowa wallahi makulu ng'alaga nti talwedde kukola ki kukyusa ne tugamba oyo yenna alimu okutya Allah nti ebintu bino tubikola olwaleero naye eri akaseera tetugenda okubeera hadhihi dunya mamaru eno eduniya nyumba yakuyitako buki buyisi tukubiriza yenna tulabeera atuuliza nti fagutani madara mamarri tukozese enyumba y'okuyitako buyisi nga tweteekerateekera hayati mustaqar obulamu obuliki bo bamanyi nti wano tugenda okukoma kyabakola bye bakola byonna nga se tumazemu mubeera bwetu so nti wowuli omusomo nga guno tetukusaba otereeze oba tonatereeza atereka kuvuma muwalimu oyinza okufuna emisango ebiri oyinza okufuna emisango ebiki oganya otereeza ate n'okuvuma ovumya amaki ovumya amazima mu mbeera bwetu biidhinihi subhanahu wa ta'ala namu sheikh naam mbeera eyo fanaganako bwetu sheikh kyengenda okusaba inshallah nga tugenda ku point eddako ku bibuuzo byotegese ku musomo gwaffe guno abaana ab'obuwala lwaki njogedde nnyo sheikh ku baana ab'obuwala essaawa zino nti kubanga abaana ab'obuwala abo balina limiti nnene okusinga ku baana ab'obulenzi naddala mu ddiini yaffe n'ey'obusiraamu ebintu obusiraamu bwakuuma nnyo omwana omuwala n'ekitiibwa kye n'empisa ze oba n'enneeyisaaye kati bwe tulaba nga abaana ab'obuwala batandise okusiga obwononefu mu umma obusiraamu buno bwatulya nnyo omwana omuwala ono ne bumugulumiza nnyo nebufula nga wakitiibwa nnyo kati bwe tulaba omukyala nga osazeewo okweweebuula ne bwe kikyali sheekhi si bwe kiri ddala abaana ab'obuwala bakimanyi nti nze ngamba oba tebakimanyi nti bakitiibwa bwe kiri kiri bwe kiti kyo bwe kiri abaana ab'obuwala babitiibwa era ekyo kyo Allah yakibawa naye abaffe bo bakimanyi oba bo bakyewa kalekese kati abaana ab'obuwala tubategeeza obusiraamu bwabawa enkizo nnene ne bugamba ne bafuula abaddu ab'ebitiibwa bwe tuba tunuulidde ne mu nnyambala tugenze mu libaasul mar'a ennyambala y'abaki ennyambala y'omukyala bwe tuba tunuulidde ennyambala y'omusajja bwe tuba tubikompayalinze wamu tulaba nti wallahi obusiraamu bwagulumiza nnyo omwana obuwala ku mwana obuki w'obulenzi ne bulaga nti omwana obuwala byonna ebyo birina kubeera munda kalekese byonna ebyo birina kubeera buki munda kujjako feesi oba oli awo n'ebiba tusinga oba oli awo tuba tuli mu ssala kalekese kati bw'ojja gwe omwana ow'obuwala n'oyagala ate okumenyawo shariya byekugambye ng'otuukiriza ebyo byoyagala ojje ku tiktok obeere nga otuwemulira ojje ku tiktok ojje obeere nga otwambalira bubi ojje ku tiktok obeere nga gwe subhana maliku dajjani obeere nga otuwemula mbeere ennyangu kuba sheekhi abaana ab'obuwala mbadde nsabazire mbogere ku kano balina ekigambo kye bayogedde kyesobola nze kwogera naye nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase era nabo beddeko mu mbeera ezifaanaganako bwezityo okubeera nga beetereeza bannanga abaana ab'obuwala obusiraamu babawa enkizo nnene mu ddiini yaffe n'ey'obusiraamu muleme kubeera nga mukwata enkizo eddiini gye yabawa ate mugifuule mugano mutandike kubeera nga mugikozesa nga kyakujeeja kalekelekese sheekh obusiraamu bwabawa enkizo nnene abaana obusiraamu leke kusaasanya bwononefu kiki ekikwambaza obukunya ebyo bibyo baji mumwe mujja ne mubeera nga mubeera obukunya ku media ne mujja ne mwogera ebigambo ebitasaana ku media naye ebigambo ebyo bimwogera wallahi bikosa seeka abamu bagamba nti baana abalala batya okubawoowa nga bali mu bikaabe mubagamba okubeeramu subhana malik kudus oba bali naye nga ate tubaana bali mu bikaaya nga babawoowa nze kibagambye sheekh ekigambo kyayogedde ekyo bwononefu yenna alaba nti oyagala kutuukiriza byo n'olekawo shariya byegamba oli ku buki kubanga ennyambala Allah yagibalagira Allah yagituwa Allah yatuwa ennyambala abaana b'obuwala Allah yatuwa ki ennyambala ffe Allah yatuyamba n'atuteekerateekera obusiraamu bwaffe ne buggwa buli kyonna kye twetaaga okukola abasiraamu kyonna Allah yakitulambikira najja n'akitwanjuliriza omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu sunna kati nabo kisabadwa Allah gwe ennyambala y'omwana w'omukyala Qur'an yagisomesa kalekese ennyambala y'omukyala Qur'an yagikola ki yagisomesa era lumu tujja kujjako wano sheekh twogere ku nnyambala omwana w'obuwala asaanye okubeera nga ayambala atya ennyambala y'omukyala barakallahu fik tujja kujja sheekh twogere ku nnyambala eyo omukyala omusiraamu ateekeddwa okwambala atya kubanga nabo mumanyi nti bambala ennyambala gye babagamba wallahi oli najja ne yeesuulako akantu be kati amatu gali eno be gati ali eyo najja n'atwemasagulirako naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ataase sheekh embeera ezifaanagana bambala jiribaabi naye nga bo bazita jiribaabi naye nga ate mu bitabo ebiriyo birala si jiribaabi terina kuba bweti bwe kiri sheekh bambala jiribaabi naye nga emukutte saba Allah ataase ya rabbi mu mbeera bweti naye nga yensonga eyo obwononefu mu mpisa nsonga nkulu nnyo alfasad fil akhlaq au obwononefu muki
mu mpisa z'abanadamu zirabikiramu nnyo obwononefu. Omuntu asobola okubeera nga azze n'ayogera ebigambo ebitategerekeka, najja n'akola ebikolwa ebitakola ki ebitasaana, najja n'abeera nga yeeyisa mu nneeyisa etali ya buntu. Kale gekise asobola okujja nayeeyisa embeera etali nnungi, tugamba nti kati ono gundi ono mwononefu okusinziira ku mpisa ze oba okusinziira ku bikolwa bye oba ku bigambo bye oba kubanga ne mu society mwe tuwangalya okuba tuli mukola ba society obwononefu mu society ne mu society mwe tugamba abantu okubeera nga batutenda n'ebitendo era abantu okugamba nti gundi oyo alina empisa imma mu bigambo byo oba mu biki bikolwa byo. Era singa bagamba nti omwana oyo talina mpisa era ebigambo byo n'ebikolwa biba tebirinamu ki عند العلماء إلى أن بوالي بتوجمانتي الأخلاق يتعلق بثلاثة أشياء. إمبيسا زيزيجلا ما بينتو ميكا. الأخلاق تتعلق بثلاثة أشياء. إمبيسا زيزيجلا ما بينتو ميكا. بينتو بيساتو. إيشيدو تسوكيلا دلا الأقوال. bigambo الأفعال. Makulu nga tonna yogera mu society biki byogenda okwogera. Ekyo nno tekizingidde mu baana babuwala bokka. Fenna ng'abawalimu bwe tusomesa n'abalala abayizi bonna ogenda kwogera naye biki byogenda okwogera. Sooka weetegereze nga tonnafulumya kubanga ekigambo wano mu kufuluma mukama wano oba oyogera kyo kyanguwa naye ate okuddayo kitera okuzibuwala n'obutasobokera kuddayo. Seke ekigambo ekiddayo kasa ekigambo kifuluma kiba kizibu nnyo okuddayo. Era nekyokubiri empisa bikolwa byaffe. Nga tonnakola kikolwa kyonna sooka weetegereze kino kyenkola kigasa kikosa oba kyakusatu olwaffe tumala gakola wallahi kyakusatu asulukiyat enneeyisa behaviors ngenda okukola kulani ebyogerako etya ngenda okwogera Allah abyogerako atya obubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabisomesako atya kubanga obusiraamu bujjuvu bwasomesa ebyo kati gwego omuteeko ogwokuli gwe tulabye ogw'obwononefu nti obwononefu muki mu mpisa waliwo n'omuteeko omulala ogw'obwononefu almali mu nsimbi obwononefu muki mu nsimbi okweta kujoga olwaleero ngenze kujogamu webale nnyo kati tunatuuka leero mu kujoga tulina obwononefu mu nsimbi naddala mu mbeera ey'okuzifuna. Wasobola okubeera obwononefu mu mbeera ey'okufuna ensimbi mathalan nga sente ozifuna mu riba bwononefu. Mathalan bamaama abeetunda nga ye sente azijja mu kwetunda bwononefu. baganda bafa sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala abagonze emitima bave ku makubo. Mathalan omubbi ng'oli sente azijja mu kubba. Tulina kye tuyita muzaala nga ye oli azannya zaala n'afuna ki n'afuna sente. Tulina kye tuyita ezaalo gatugatamu betting. Tulina kye tuyita enguzi bannaffe ababeera ku makubo okwo bana bafande aba traffic. Enguzi enguzi nakyo kubo mu makubo ag'obwononefu ge tufunamu ensimbi. Kubo lya bwononefu obusiraamu tebutukubirizanga kubeera nga sente tuzifuna mu ki mu nguzi. Enguzi eri haram era kyova olaba wetuba tunulidde obwa haramu oba subhanallah wetuba tunulidde obwononefu mu nsimbi kigazimuko shekhe tekiri wali mu kuzisaasaanya hatta ne mu kuzifuna kubanga ne hadithi yakyogerako otunga tannajja kigere mu bbaliro Allah amubuuze ku bimeka ku bisatu bakubina ogenda kwesanga nga mulimu emaali wagijjawa wagijjawa ate wagikola ki wagisaasaanya wallahi byali bina Sheikh Muharif emaali eno wagifuna otya wagijjawa olw'okugijjawa kuba ogoyogeddeko ogenda kugijja mu haramu wononefu wallahi Allahu akbar abantu babbi Sheikh hadithi eri ya mpaka sallallahu alayhi wasallam musajja yajja nga agubasidde ashghatha nga agubara yamuddu yadayhi ila as-samaa nga mat'amahu haram alimukuta ya rab ishtakid Sheikh wa ghudhiya bil haram مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك روينا قال فأنا يستجاب لك والله kati mbele sifanakana ko bisu Sheikh mbele jali haram abyo kunywa byanywa haram engoye zayambala malibasa haram singa nengoye za haram katono nnyo wala bafa bwala bitabaddeko tuwogerako si mu mbeera mbi mu mbeera ya kutereeza kubanga tubiraba nnyo osanga omwana omuwala olwaleero ngo sharia gyayambadde olugero lwayambadde amala ku bakwidolale kukuula yeke nyina amanyi ndi nkola ki kuula nekiona kyakutte ekicupa ekinene kyanywa naye akudde kiki kubyada ku simu gyakutte naye yaki ng'ogenda mubala okuva ku kagoye k'omuntu okutuuka k'okungulu byali byanywa byonna byakozesa wallahi nga haramu kubanga byonna bijja mu makubo agatali make musanga era bulwali bagamba nti omukazi akyaba n'omusajja omu wallahi era kati ebyo na Sheikh bikuŋŋaanira mu kigambo kye twogedde mu bwononefu tuliko tuyita al-fasad al-mali obwononefu muki mu maali oba mu ssente kusokera ddala tugambye nti wajojja makubo matuufu kubanga bagenda kubuuzibwako kale gekise mamaama batulaba makubo ge mujja ssente ezo makubo matuufu
muwera mukula ochangolo no changoli ate kisali kitufu mu sharia ya fiyedin tata physical wera y'abaana n'emmere gyogule waka sente zijjawe seto zijjawa kati sombe kibuzo kikulu ekyo oba haram ebyo bitebiri haram byonna naddala nga biyingira mu layini ya kufuna nsimbi byonna kiyingira mu teeko kugobwononefu muki mu nsimbi gwali riba nga sente gwe zonna zokolamu wewola newole mu banka wewole eno wewole eri wokolote nga sente za haram badu Allah bitibwa okulya riba bononefu zambi ddene mu mazambi amanene kati okubeera ng'oyingira mu makubo ago agalimu obwononefu agalimu okujemera Allah subhanahu wa ta'ala kye twagambye okubeera nga tukozesa ensimbi zaffe mu kutuukiriza ebyo bye twagala ng'ate tebiri ku ekyo sharia ffe ng'abantu nga si byo sharia byekola ki nga si byo sharia bye tukola ki byeyagala kati nabwe kyobadde Allah omuli wa riba yenna tulaba nga gwe sente ozijja mu riba wallahi nkusaasidde Allah subhanahu wa ta'ala yagira ku muli wa riba Sheikh mu Qur'an yagira ekigambo ekinene yagamba nti الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الله bagenda okuzukira abali bariba ku yawmal qiyamah yagamba nti abantu abayanga riba tebagenda kujja kuzukira yawmal qiyamah kuva mu ntana zabo kujjako bagenda kuvayo nga bonna balinga abaliko ki abaliko amajini ku mitwe abaliko emando oba twashogera Sheikh nga bonna balinga abatamiivu ng'omuntu akwatibwa omutamiivu tumuleke nakwatibwa mizimu mandwa walikamba omuntu w'amajini Sheikh Allah babitibwa abali mu line ya riba tuleke mali yabononefu mali sinungi mali eri haram abamamba bafa betunda tubasaba tuniye amakuba malage tusolo funda mu ensimbi sibona anti bajjomu sibona anti bajjomu naye ngambye abamamba bafe abetunda kibasegeze eri abakola ki olimi Sheikh abamamba bafe abetunda tubasaba badu Allah babitibwa ti twetereze tunonya amakuba malage ekubo lyabononefu badu Allah babitibwa ate kubo liri haram ababbi tubasaba erikubo sidungi mu makubo ge tusanyo kozesa nga tukola ki tufunamu ensimbi ekubo lyabononefu ate era liri haram eriyo gwendese yawo Sheikh besikonyeko nawe tuba tumaliza okunganya ebyo emali ogifunye otya tulabye kubabbi tulabye ku biki then katwana tujja mu nsaasanya obononefu ne bujja era mu kusaasanya ensimbi zino sente zo zisaasanya otya gwatulaba ku Rawba Islam Media Uganda ensimbi zo zisaasanya otya wallahi bangi mufe nga walafuna ku sente era n'ebimu ku bigendera abasinga Sheikh be bayina kano kakulu kankakoneko kayingira mulyango gwafe gwa niyya bangi mufe bayina ebigendero wanga ekimu tuyanyisa n'apote enchani gwo n'apota wiki ku wiki n'alya kitono n'asevinga kinene kaseera katukeko naye abajoge bachita kujogamu naye akole ki seka tugenze kujogamu kuba kujogani oyo ba simanyi naye simanyi kujoga batakola simanyi kinzo kuba mubira wetu nga bagala kujoga bano batazikoze kujoga Allah kujoga Allah Sheikh kubanga ebanga limalanga olumbaganya ensalo za Allah ngabega hadithi kasolu mesaza nozisa wallahi oledo bo koze iki bo kasolumba ensalo za Allah no kulibi Allah byatagalo bojoga Allah subhanahu wa ta'ala abisho badu Allah batulaba nti sente zino sasanya mbononefu bangi mufe mbavubuka nga mugenda ne mugula abana ababuwala babeera ku makubo nga beyanise nga gwowulira buli kawungezo olaba oyagala ofiseewo ko ku sente oba ebiri oba esatu oba ena oba etaano ogendeko kukuba okwo naawe obeere nga weefunira nekibeera nga kikendezeza mu kabavubuka okubeera nga tebagala tebakyagala kuwasa olwago makubo ag'obwononefu Sheikh byonna bifuna agamba nti nze poziko nga bamaze okugwa ku makubo nange ndyoke ntandika okukola ki era yabuuza nti osuuba n'omukazi omu okitegera Sheikh vane kwekyo Sheikh obadde oli okimanyi nti eri abaana ab'obulenzi nga yagamba ebyokuwasa tombuulira kasita abanga buli kawungeezi osoma ali abamanyi webale nnyo abasoga bakola ki abamanyi abaganda abeewa bakola ki wallahi abamanyi kati omwana alabamu okubeeraawo nga agamba badde kimanyi mwalimu era omuganda weno nga ye musoke tulinamu abachina n'abayindi okuba abantu bakola amazambi Sheikh nga nabo bakola ki abamanyi wallahi tusaasira nga abamanyi abachina n'abayindi abachina abantu balina muno Sheikh era amanyi naliko inako live naliko nga mpita ito bayito ita polisi noga anti kembeleko mpulire ate nachogerako ndanga sikikola ki sikiwulidde naliko live naliko n'omuyindi omwawo nga walwa muchaziza muganda naye nga olaba emboys wallahi olabira danoga masaballa polisi sasira nembele zifaragana ko bwisto Sheikh bwononefu naddala ku nsonga y'ensimbi eno gye tubaddeko Wallahi tuba tumaze okutunulya nti sente tuzijja mu bulungi omenyese opoose omenyese ozimbye omenyese nokola akalimu konna kokoze oli wa boda ngolabye nti sente ozijje mu haram ate tozitwala mu bwononefu subhanallah sente olabye ozijje mu halal tozitwala mu bwononefu tozitwala ate mu haram tukusaba tozitwala mu ki
mbononefu mu Allah ogenda zibuzibwako mu maaso g'ekitiibwa Allah olaba otya okubanga wamenyeka n'obeera ku booda abaana basinga seeka babeera ku mabooda okwo nakola kiro kiramba emisana n'akeera era n'abisigala ku kkubo nga teyeebaka shekhe olaba otya ate okwata ssente ezikumenye bwe zityo mu dduwa Allah ate n'ozitwala mu bamalaaya n'ozitwala mu mabaala n'ozitwala mu bintu ebyo by'obubonefu dduwa Allah bitiibwa so twegendeze ensimbi zaffe butya bwe tuzisaasaanya oba oli awo kibanga okwoza n'oyanika mu ttaka kwoza n'oyanika mu ttaka shekhe ekyo dduwa Allah batulaba twetegereze butya bwe tusaasaanya ensimbi zaffe feeka barakallah nga tumaliza shekhe ndakiika nga 3 shekhe tuwumbewumbe biki ebireeta obwononefu osuubira obuleeta obwononefu mu society ensonga ziringa kanjogere ku nsonga 2 ate nga zenkulu mu bufunze nnyo ensonga ziri 2 bantu kusenguka Qur'an na Sunna bantu kusenguka Qur'an naki nankola zambaka Muhammad tulaba ku Qur'an ne Sunna obwononefu nga bweyongera kankize ku taarifu gye twayogeddeko wali ey'obwononefu mpagamye nti omuddu okubanga atuukiriza byayagala ebigendera bye ng'omuntu ng'akozesa ebyo Allah bye yamuwa imma buyinza imma kifo oba ssente ye nalekawo sharia byekola ki byeyagala sharia kyeki sharia byemulagira sharia yaffe mbufunze Qur'an na Sunna zambaka Muhammad al-Qur'an wa Sunna ye sharia yaffe ngaba ki nafa abasiramu tutambulira okutambulira Qur'an na Sunna kati bwe tunasenguka Qur'an ne Sunna manya obwononefu tubuyingidde olwo baddu ba Allah so abaddu yenna ayagala okuwona obwononefu kakasa ati buli kyokola okikola nga Qur'an bwe yagamba era okikola nga bwe yasomesa omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam inshallah tujja kwongerezaawo omulundi okunaddako Sheikh barakallahu fika wa jazakallahu khair tuwale ne Sheikh Muhammad Ibrahim Aisha Malunguti sallallahu alayhi wa mutukumira Allah mumu bulungi amina ya rabbi esigadde mzee Maruf Yusufu Kawoya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh